Mu mbeera y'okutereeza n'okuyonja ekibuga Mityana waliwo etteeka eryayisibwa gye buvuddeko abasuubuzi bonna abaali bakolera ku nguudo z'ekibuga Mityana balagirwa okuzaamuka era okuva olwo bano babadde mu kulaajana nga banoonya ew'okkolera. Kati oyinza okugamba bano bafunye kaseko ku matama oluvannyuma lwa mmeeya w'eggombolola y'ettamu okubaako abantu bayogerezeganya nabo ne bamukkiriza okussa akatale mu kibangirizi mu katawuni k'e Wabigalo abasuubuzi bafune we bakolera. Mu kiseera kino bangi ku basuubuzi bano batandise dda okwekwata emidaala mwe bagenda okukolera era basiimye enteekateeka eno. Yadde batutuusiza naye nga tulimu yadde ku kkubo twavuddeyo era naye batuyambye nnyo. Enteekateeka yansanyusizza kuba wano ku kkubo tubadde tetukola naye kati wadde abantu tebannaba kujjula bulungi naye ng'olabira ddala tukolera ddala. Abamu tutandise okukola abalala bakyeteekateeka. Buli omu asitudde kyayina okulaga nti asanyukidde enteekateeka eno. Ne bazannyo enteekateeka batukube ku kkubo wadde tuli banyiivu mu mutima naye twebaza nnyo mmeeya waffe. Sooka twasoose ne tulaba nga mbi naye tukole kuba kati tugenda kubanga bafuna gye batunoonyeza. Tuli badde baatusuulira naye kati tutuuse okukolera ddala n'amaanyi. Kyokka waliwo abakyemulugunya oluvannyuma lw'okufiirizibwa ssente zaabwe n'ebintu nga basengulwa. Bano balina n'okutya nti akatale akapya kayinza obutafuna bakasitoma. Bamenye ebintu byaffe, ennyaanya zaffe zino zifumba, emboga zifuuze, banange n'abakooba, mama n'abakooba twakulonda twakuwa akalulu oli luddawa osirise saake twabalonda mujje mutuyambe. Tukola nga tuli mu dduka tetuyisizza bulungi yadde akati n'emboga ng'eno n'emboga bweti ogisusumbula n'ogisusumbula okulabika nga esigazaako akakuta ak'ekiragala omuntu ogiraba ng'asobola oggigula. Tufe n'embeera tetuyisizza bulungi yadde akatini. Sente bwe tubadde tukozesa bonna bwafudde olusi tulina ku mabanja abantu batubanja naye nga sente zibadde tukozesa zonna za ebintu byaffe byayonoonese. Bambi tusaba pulezidenti waffe Museveni ajje atuyambe. Kyokka mmeeya Lukyamuzi bano abagumizza ng'ebintu bwe bigenda okutereera era n'abasaba babeere bagumu nti ekyabadde kisinga okuba ekikulu kwe kufuna ekifo we bagenda okukolera. Njagala kwebaza ekkanisa yatukkiriza okubeera mu kifo kino. Tugenda bateekateekera bulungi mu mbeera esinzeeko. Ekifo kino basanze tulinamu latrini giyite Kabuyonjo public toilet eyazimbibwamu kanso wano weeri. Mu kiseera kino abasuubuzi abasukka mu 3 be bakafuna emidaala we bagenda okukolera mu katale kano.